Twakedde n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakuba wabula ate gye bwongeredde ebitundu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale obudde bubadde nga bwa kinnyikaggobe. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. Alipoota ey'enkuba eraga ng'ebitundu ebyo ebimu ebyafunye enkuba mulimu Gulu, Masindi, Soroti, Lira awamu ne Kitugumu. Nga kino nno kyongedde okuva ku bire ebireeta enkuba awamu n'omukuubo gw'enkuba okwongera okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako eyo mu Kaseese ssaako n'Embaara nga yo tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. N'olweggulo embeera eno tetugisuubira kyukamu nga ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba. Awo nno gwe eyeetegekera Sande tukusaba otambule ne manvuuli. Ddyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'e Karamoja tulisuubira okubeera ku degrees 25, Arua 23, Kaseese 29, mu nsozi ez'e Kabale 22, olwo ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Paris tusuubirayo enkuba nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. New York tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olwo ate yo mu Cairo ssaako ne mu London akasana tukasuubira okwememula nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 34. Wano ku mirwano e Nairobi yo tusuubirayo ekiddedde ng'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Bye tusobodde kufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde. N'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu. Mbaagaliza Sande ennungi.